mugamba mutya abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza ate nate basweetati bange abalungi. Kaakati njagala kwogerako nammwe nti nze omukazi owange Ssenga Faith tatuuka ku ntikko. Naawe omukyala awooza nti nze situuka ku ntikko. Entikko njogeddeko kubanga ekituufu kiri nti ewooma. Entikko ewooma. Omuntu atatuukanko ku ntikko tagitegeera lwali gituukako. Ajja tegeera kyentegeeza. Entikko ewooma. Omusajja akuzina n'akutisa ku ntikko n'okankana amagulu n'ojugumira ng'ayitiddwamu musisi kyokka nga biwooma n'owulira ng'emma n'ekutujja kyokka ng'ewooma. Bana ebyo bizibu nakunnyonnyola go ge mazima. Entikko ewooma. Entikko y'omukwana ewooma. Njogerako ne mpulira nga njize. Naye kale twogere ku nsonga y'abakyala abatatuuka ku ntikko. Gwe ngamba ati Ssenga nange njagala nzineko omukazi wange aŋŋambe baby ntuuse, aŋŋambe sweetheart wange ntuuse. Kale ekisookera ddala kyusa mu nzina. Ebyo bye mubazina akapaalo oba by'omuzina ng'omuzina ng'ali mu kuzina ow'olukindo togenda kumutuusa. Omukazi ne wabanga sitayiro y'okwezina gy'ayagala yakumutuga nga byawulira, bw'obimutandikizaamu ate nga byokka by'oliko tagenda kubanga atuuka. Omuntu omutuusa ku ntikko tuzimba buzimbi kintu, like ozimba obwagazi. Omuntu n'awulira nti kati nnyumirwa nnyo ye nga wendi bwaleekaana kasooka enveewo wano. Ozimba kye tuyita tension ng'ozina omukazi ng'onaamutuusa ku ntikko banywanyi bange abalungi omutandika mpola. Newakuba kumunywegera nti munywegera, newakuba kumuweeweeta, newakuba kumukuba lugalo byonna tubikola mpola mpola. Bw'omutandika ng'omutandikiza n'amaanyi oba bw'otandika ng'omuteekamu ng'okitandisa n'amaanyi togenda kubanga omalako, tagenda kutuuka ku ntikko. Omukazi mutandike mpola mpola, muweeweete ku bbeere mpola mpola. Kati bino bye mukola oyo tatuusa mukazi ku ntikko. Gwe agenda okucamuka kuba te gwe omuzina kwayo speed gw'ogenda kusamula mangu kubanga obwagazi oba stimulation egenda kubeera nnyingi. Kati tutuusa ty omukazi ku ntikko ogenda kustimulatinga obutundu bw'emmana mpola mpola. Kabojjambolo, kawompo k'emmana, ka export, ka kesport, ka pisport, bonna ogenda kubutabaala mpola mpola. Embolo ogiteekayo mpola mpola. Nabagamba mwige okuzinisa ku kitwe. Buli bw'ozinisa ekitwe ky'embolo omukazi ng'omuzina obeera omuweeweeta ku kawompo k'emmana. Kyokka buli bw'oguteekayo gwonna ne gutuuka n'otandika okugutakuzaayo butakuzi obeera otakula akawompo k'emmana. Olwo omukazi ate buli bw'oguyingiza nga bw'ogufulumya oweeweeta bwe tuyita export, pisport ne kesport. Wonna ogenda kubanga oweeweetawo. Kwegamba omukazi afa obuwoomi nga we tasobola bo containinga. Naye bw'ozina nti nzina kapaalo bu ekisooka kabojjambolo kagenda kuba kamuluma kuba ogenda kuba okakoonako n'amaanyi. Akawompo k'emmana tekagenda kubeera stimulated bulungi kubanga okozesa speed nnyingi si gye kaagala. Ebitundu byonna byonna agenda kuwulira nti kale awoomerwa si nti tawoomerwa aba awoomerwa. Naye si buno obuwoomi obusobola okumusammuza. So obuwoomi obusobola okumuleetera okusammula just awoomerwa buwoomezi just ate nga sisuubira nti kyoyagala wandiyagadde awoomerwe asobole okubeera ng'asammula. So sooka okakase nti omukazi gwenzina sigenda kumuzina nga muzina kapaalo bupaalo tinze ensonsekeyo busonsese mukira jujujujujujuju nedda wabula ngenda kufaayo nga muzina nkakase nti anyumirwa ate nange nkakase nti akola ki nti nange bwemba mulimu ampulira. Olwo omukazi bw'atyo agenda okuwoomera. Naye bonna batokoze ekyo ddiya wange omulungi omukazi tagenda kuwoomerwa mmana. Agenda kubeerawo just bw'atyo ng'atuusa mukolo ate nga naawe oli awo omuzina naawe otuusa mukolo. Kwegamba mubeere mu kutuusa omukolo paka ddi. Omukazi muzina mpola mpola oguteekeyo mpola mpola. Alyoka kusamulire naawe osiime. Sikulimba ajja kusammula naawe osiime. Ajja kutuuka ku ntikko ogambe buyita minute. Are you sure otuuse ku ntikko? Ng'atuuse. Naye bw'onaaba nga tokoze ekyo gwe ngo you just assume things olowooza birowoozo ogamba nti ajja kusamula. Tajja. Ddiya wange omulungi tajja. Ogenda kunzika ng'omuntu omulesaawo just bw'otyo omulese mu bbanga ng'ayaayaana nga takufunye. Kyokkola abantu abasinga oba mu abakazi abasinga mubeeraawo just bwe mutyo ng'abantu bammwe just bwe bityo si bya ddala like omuntu omusanga ng'agamba nze singa setukwako ku ntikko because enzina yammwe mbi. Teri sitayiro eri awo nti gy'ogenda okwesibako yokka. N'engeri gy'okolamu sitayiro eyo kikola. Olaba kabuze eyo esammuza omukazi, olaba missionary esammuza omukazi. In fact buli sitayiro y'okwezina gy'olaba esammuza omukazi. Naye kisinziira engeri gwe kamuzina
bw'ogizinyeemu bw'ogizinisa amaanyi olinza obutasobola kyokka bw'ogitandisa mpolampola n'osooka omutandika mpolampola n'omala n'ogumusimba ng'okozesa maanyi ng'otandise mpola kati rhythm eyo egenda ekyuka rhythm gy'otambuliramu egenda ekyuka nabagamba obukodyo obukyasinze okutuusa omukazi ku pacing, angling, positioning ebintu ebyo bikulu nnyo ng'onaasamuza omukazi engeri gye bwepositioninga ng'ogusindikayo si just kuguyingizayo kifiiriza n'olowooza gugenda ku happening oba gugenda kukola ky'oyagala nedda oguyisa ku kisenge toyingiza buyingizi just fana ddala mwe balina emisolo ng'okimanyi nti akasolo kenina katini tekawera bulungi kampi obusolo obumpi obusolo obutawera bulungi mujagazi nga atagambye tekawera bulungi si mu bubi akaba tekawera si mu bubi badde yabanga mu bulungi akakasolo olina okatetenkanya nnyo ne bwe basitayiro ng'okimanyi nti oyo omukazi ajagala emutuusa emumazisa olina okutetenkanya engeri gy'okolamu ekintu kyo si kumala gayingiza buyingizi ekitu ekyo kikola amakulu simanyi lwaki mwagala nnyo sonseka omukire eyo munda wansi eyo oba mufaaki banaye mugusonseka bulala mwagala ogusonseka n'olyoka ogusonseka n'ogusonseka olimba nammwe awo omukazi bw'atyo bw'agenda okubeera ng'atuuka ku ntikko omuzine aleme kwerabira njagala omukazi senga muzine muleke mulooko oyo bukutu n'otuuka ku mukazi n'omuzina n'omukankanirako ina ng'omulaba ajugumira nga tajugumira nti ajugumira buwoomi kukankana kubanga oli mukankaniramu nga naawe wewaana ti muzinye n'akutunulira n'amaaso ne gamuluma n'agalaba ono kadongo bw'obadde ali awanzina ng'ali mu kuwenyeenya bwenyenye talina makulu talina nakyakoze omukazi muzine olwo agenda okuwoomerwa mpolampola bebi bw'omala n'ogumusimba mpolampola n'ogumusimba n'omala n'otwala saketi awo n'alyoka asumulula amazzi naawe n'otya n'okutya ate si buli mukazi amala nti asammula ekyo mukiteeke mu mutwe gwammwe si buli mukazi atuuka ku ntikko nti alina okufukumula amazzi nedda ddiya wange it is always different for every woman kale temwerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga nensigala nga nze Senga Faith 256 mbaagala nnyo bantu bange abalungi nsaba Allah abampeera ebisinga obulungi abankuumire abanjagalire tulina channel yaffe endala eyitibwa Story Hub Uganda oyitayo n'obeera ng'osubscribinga Story Hub Uganda oyitayo n'obeera ng'osubscribinga tubeerako n'emboozi z'ekisenge emboozi z'omukwano emboozi z'ekikulu zokka naawe oba olina kasitore ko osobola okuyita ku 0785402860 okubeera ng'onfuna gw'ayagala okumbuuzaako okuneebuuzaako okubaako ky'oyagala okuŋŋamba 078528 ndi mufumbo tojja ng'ozekkwana namba 2 saagala bifaananyi bya buseegu kabe bu video bw'obuseegu ku namba eyo enamba ya consultation ekirala tekubwako bannange tokuba n'oba olina story n'onkubira nja ku blockinga tekuba nteeraako buteezi message nja kuba njijjamu wagala nnyo katonda akunjagalira taata akunkuumire weraba Yeah.